Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kyekiriwo oyogera ne Kadima ku beeti wano ndi ne Kabogoza. Kadima nsanyusa okuwuliza muganda wange. Nange okuwuliza mukwano. Obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi mpozi obu. Kadima obwange bubi. Ampite mu bimpimpi. Kadima bwakyanga mba mu kyalo nga njije Kampala nnoonya omulimu ntandika okukola. Kadima nga ngwa ku mwana muwala amuboobevu nga mulungi naye nga bw'omanyi nga nkwana mwana muwala tubeera mu mukwano gwaffe omulungi nno ati nga ntuuka ekiseera nga bw'omanyi ebyalavu byekyanganga. Kadima nga njabukana n'omuwala. Omuwala mu kwawukana naye yankolimira twafunamu obutakkaanya nankolimira ebigambo bingi naŋŋamba ojja kubonaabona ojja kulaba togenda kuddamu kufuna mukazi yenna togenda kuddamu kwegatta ku mukazi yenna okuleka nze era okumye kunze okulya nze ye nange ebya kisajja ngaŋŋamba nedda ebyo bigambo bugambo nga bwe nnakukwana n'abalala era nja bakwana era ndye ani bwana Mambazira yesebo okay tuterezeemuko ku lulimi lwaffe tuluwewule kakati kamunnange nkola ki nga ntambula Kadima mbonyeebonye n'ensi eno nasooka okuva mulimu gwe nali nkolako nfuna petrol station kwenkola emyezi 2 nga bangoba nfuna petrol station endala kwenkola sajja yansinga bosi yansiŋŋaana ndi kasigala kange nnywa ng'agoba kasigala ng'okanywerawa nga nkanywerawo petrol station kankubuuzi ng'okola ku mafuta wennyini yesebo nga wonywera kasigala yesebo kakati gw'onywera otya sigala ku petrol station ate nga wookola petrol station gy'omanyi nti mafuta nali simanyi ndoza byekisiraani bino omukazi bye yakolima kakati nga nvaawo nga nsooka nzirako mu kyalo nga banfunira omulimu gw'okukola mu wooteeri omulala nzija nga ntandika okukola omukazi yaŋŋamba bwe natuuka bwe nti mu wooteeri bakasitoma ne beesala omukazi takyafuna ssente nga ŋŋambawo gwe musajja gw'oli wa bisiraani tambula ogende ebiki bakasitoma tebakyalya biki nawo ntambula kati naddayo ndi eno mu kyalo Kadima nga ebyo byonna bikyali awo kaabe mukazi bwenkwano obukwani Kadima sikyalina na mukazi gwe nsobola kukwana ne ŋŋenda mu kikolwa ky'omukwaniro wakati wange naye ne bwe mukwana nga ndi mu feeling bulungi nnyo kati antuuka mukaddeko okugamba nti ndye ng'amasannyalaze bwe gavaako omulundi gumu nange bwenkuukako sebo wangita nakusabye ne nkugamba ebigambo tubiyise ebbali tusobole okujja ensonga yo kakati sebo obuzibu ki Kadima obuzibu bwange njagala nga bwe ndi ku radio mu nnyambe era mu nsaasire bwe wabaayo muzira kisaasobola okunnyamba Kadima nnyambe nina ekisiraani ng'oyagala okukakasa nti nina ekisiraani munkyazeekaawo mu kampuni yammwe bwe munaaweza wiiki nga tebabagobye just ntuuleko butuuzi nammwe mu kampuni yammwe mu radio bwe mutuula okay kakati mukulu yeetaate ffe ekisiraani tetukimanyi gwe obimanyi nga bw'obyogedde akati ekisooka kankubuuze gye wava bwe wali okola nga tonnayawukana na muwala ono buli kimu kyali kitambula bulungi kyali kitambula bulungi Kadima nga siina buzibu nga n'okwakanjaka bulungi naye bwe nayawukana n'oyo omuwala mwali mubeera mwenna oba yali yabuze kyali kitya twali tetubeera ffenna Kadima nali mukwana ng'ajja nga bw'olaba relationship eri serious ng'ewange waddemba okujja n'abeerawo ebbanga lyayagala ng'era obulamu bwange butambula bulungi ssente nzifuna buli kimu kirungi naye bwe twayawukana wakati wange naye kimu ne kifa nange omubiri ne gufa Mbaziira mpulidde ogamba tuwaddayo mu kyalo nga mukyokudda mu kyalo wabula ne wendi ndi mu kyalo naye nga ne wendi era ansuzibwa ate era mu kyalo nsuzibwa Kadima nduubi omusajja ansuza ku kyalo kuno nga naakajja yalina ennyumba ya bisenge 3 n'anteeka mu kisenge ekimu nsulwe mu nnaku 2 omusajja yeyomba ne mukazi we omukazi n'anoba n'agenda n'emmere gy'alima tekyabala ye mwennyini aŋŋamba ebintu by'alima tebikyabala agenda kundiisa ki kiwulire wayita ennaku 2 omukazi we yagenda maama w'omusajja ansuza n'amugamba abazzukulu bange tebasobola kubeeraawo nga tebalina maama waabwe n'abazzukulu ne bagenda Kadima nze ebizibu bye nnina simanyi nakumanyi emmere tekyabalirako ddala okay kakati mukulu yeetaata gw'ogamba olina ekisiraani kinyooka kibulako okukwata muliro Kadima ndi bubi era bw'onkubidde essimu nsanyuse bw'oŋŋambye nti Kadima nenga kakati wagendako oba weetambulirako ne bw'okiteeka buteesi mu mutwe weetambulireko ssente zibula
omwala namba kadima nze okujja negayirira eyo nkubire ku ssimu nga banene abawuliriza bw'okunkubira essimu ky'ekyamagero kye nnaakafuna omwala omuwuliza simuwuliza mufuna mu birooto bw'ajja bwansekera n'aŋŋamba olaba kale ddamu ogezeeko ebbali mulaba mu birooto mu birooto siddanga mumulaba naye mu birooto buli lunaku mufuna nga bwansekerera kati lwaki kaboguza tuseka lwaki tewamunoonyaako munoonye mumusange wa Kadiima era yensonga emu lwaki nazze ewo nkwegayirire bite ku mpewo osanga anampulira antaase naye ndi ku kiwokya bamuyitaani bamuyita Nakabugo Rest Kadiima nsuza ku kiwokya bamuzaalawa twayagwana ngamba mbu azaalibwa saidi z'ebyo emitiyana eyo mu bungi eyo wansi Tiana azaalibwa mu Tiana naye Rest eyo najja oli nkuba omulanga ku leediyo nsaasire ekisiraani kisusi tetugenda okukola Mbaziira katugendeko mubawuliriza tulabe Kadiima abawuliriza baŋŋambire babeera wasobola okuntaasa bakuwulira begambire kanegayirira abawuliriza ba BTFM nga mpita mu pulogulaamu ya Kadiima bwewaba wo muzira kisasobola okuntaasa annyambe naye ndi bubi ekisiraani kinyookako saagala kikwate muliro ate abunja kusiraana nnyo nga kikutte omuliro kuba noona ali kungoba wansuza emmere tekyabalirako ddala bawulire ssebo tweyanzizza nnyo neyanziza nnyo Kadiima mukama akumpeera omukisa naawe ssebo akuwa omukisa bijja kuggula kale taata naye nsabira nnyo nsabira naye ne Rest nve tojja twalabe n'ebizibu ekintabuli ky'omuziki kisinga kale kyesigalize radio naffe ekisiraani kijja gitwala naye temufuna ndowooza bwekyo bambi temukikola bannange waliwo kyowuliriza kwegama n'okwatibwako naye musajja wattu ng'olabye n'ekisiraani ekyo kyogambye kigana nakwata omuliro naye naabako ku omugenda kiro woonaabidde engoye ozireko awo totunula mabega kati anatambula bukunya ddagala liri mu nsi yalitambula kiro bagulugulu naye ankukabuusekanga ki bakubuuziza akabugo bambi byonna gy'oli komawo oteereze omusajja wattu bibi si byangu nagamba nti oba yamunyiiza ki bambi naye abakazi tulekeraawo omukomye ebintu ebyo bambi Maama Shakur asinzidde n'okusibya kiwali waali oba nfa ki bambi musajja wattu agende yeetondera omukyala amugjawo munange Hadija yabuze omwami talabikirako ddala bwe bali tuweereza Kadiima naye bannaye omwami oyo ng'alabye n'ekizibu naye nze kyembadde ngamba afune omwetango afune amata ag'embuzi afune ne mukoka anaabe ekyo ekisiraani kijja muggwako amata ne mukoka n'omwetango anaabe mukoka ennaku zino gyali kale singa yadduse mu misinde gya Ssaabasajja abaana banaabe Rest eyongera omyumyule ddiya Rest eyongera omyumyule DRS ekisiraani kinyooke ono tampadde namannya ge nyabo bwokoze kuba akikolako naawe osunguka mubira ddala ku ggumba omwana onambazi omusajja weezuule gwe buzibu immaculate from Mbarara kansembeyoko senga ndabusobantu batera okubeera eddagala abakazi abali myaka gya senga ndabuso nange olemwa tansinza kumusasamba ajana yasekera mbukalo olaba nawe kambabulireko abantu bakola ebintu abaana b'abantu kati omuvubuka omwana gaze nayogera tulanga omuvubuka ye mukyamu ng'asaana kwetonda naye bannange tubagamba nti musule bulungi for now mwera